chichi. Chichi. Omanyi kiroto kyendosera naye mwana gwe. Olowooza ki? Olowooza bibadde byange. Bambi bembulire kubanga nze ntidde, tuli atidde. Abasaasire. Kakano mbuulire. Mukwano gwange. Saala. Yabadde akugoba? Nedda. Twasomanga naye. Okutuusa lwe twamalako high school. Otyo? Era yampagako ne ku kasente. Nali basirina. Twasulanga ne ku kaddeeka kamu. Otyo? Okutuusa lwe twamalako high school. Kati olowooza sente ze yakuwanga azikubanja? Nedda. Omanyi ye teyali mulokole. Era nga tayagala ddala balokole. Ng'abavuma nnyo. Okubagiriikirira. Otyo? Omanyi muloose nga ndaba afudde. Kitalo. Otyo? Abasaasire. Yagenze mu maaso g'engeri y'omunyinza w'olutuumu. Nsaana okubeera buli kimu nga nakikola bulungi. Kintu ki ekiyinza okunnemesa eggulu mukama wange? Ebintu byonna wabikola bulungi naye waweebukako ekintu kimu. Oyagala nkulage kiki waweebukako? Weewaawo mukama wange. Mwana goli ofenojja. Yasobi nagikola wa Idris. Nzirawo nekitulamu nengamba ddala wewe saakola bulungi. Singa nali nkwagala nga nali mukwano mulungi gy'oli. Sinna kye nakukisanga. Singa twagabana bintu byange naawe Idris. Siwanya ekintu ekyomuwendo ky'otasobola kuŋŋamba. Idris mwana gwe netambulira ziri mama. Mukifunga kino mama. Anti munange naawe wali mukambwe nnyo. Era sikijjudde abo balagazi bannange. Walinga ovuma ababuulizi b'enjiri. Obajerega nga tobaagala. Wayagaliza muka kitaawo. Gatooca babiri. Naalisobodde okuyamba naye jjukira nti ekigambo kyange nange kinfuga. Sina kyakukolera kubanga jjukira ku Bikkulula 21 olunyiri lwa 8 lugamba nti abati n'abagwaga n'abassi balina kusikira ennyanja yako mulyo n'ekibiriiti. N'olwekyo Prosper tinkamanyire osaanira kugenda mu geena. Sina kyakukolera. Ekyo munange ekiroto kukiba. Naye mpulira atidde. Mukwano, bwe kiba bwe kityo kibadde nange ng'omuntu mpulira atidde.
olw'ekirungi naye munnange kubadde kulabula gy'oli saaba wanjabira nalinga ku kyaki nemusanga mu tabuni nantwala n'ewuwe gy'abeera naye ng'atamidde bitya wamubulyako njiri ate olaba yakamuwalanga luli otukyakasi naye ate wani mubulidde enjiri si gwalokola Katonda yalokola nze okusinza kyempulidde ekyo ngenza okulaba nze funyemu okubikkulirwa nga Katonda alina kyakugamba mami eyibadde woningi gy'oli katulabe essaawa ziremeka emukwano kirooto ki si kirooto bulooto ssaawa zizo ziri mukaaga obudde bukyali bwakiro naye nteesa obudde mu bukya okwate kubo ogende osisinkane Saala omubuulire okulokola sekuko kwa Katonda kuba Katonda yogera naffe mu birooto ne mu kwolesebwa omwoyo gwe singa agenda mu kuzikirira bw'ojja kuba wavunaanyizibwa. Naye mukwano sobola kuva wano nga sisoose kusabira Saala kubanga mmanyi ng'ogenda kutambula lugendo. Bayibuli egamba bya mukisa eby'ebigere ebireeta amawulire amalungi. So gy'ogenda otwala amawulire maki malungi. Kankusabire Katonda akuwa ekisa sobola okutuuka. Katonda omuyinza w'ebintu byonna eyatonda eggulu n'ensi, Mukama mutadde mu mikono gyo ayi Kabaka. Muwe ebigambo eby'okwogera ayi Katonda wange. Sebo onyweze ayi Mukama olugendo lwe alabe omukisa. N'abo bagenda okuwulira enjiri Mukama balokoke. Olunyera Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. nawe mukwasi olwana ozunga kuzunga nakulese kulumbe kunsumbuwa ate oyiwa muyiwe mwana guno obona kakatebe okulumbe biri bitya ude sokobeko kuobwo nanga kuo kwasa kakatebe okulumbe biri bitya asitukozela kugonyedenyo nawe kati kati wulira kakati omwana omuwala ngaafa bamama ni mama wano waliwo nyoko wano we wa mwami mugwisa yebikyole byabuuza nyakuyisa nyako ate mbuuzaake wa mwami mugwisa oba weewano kwerabbina lakirira oyo wa mubuulire muno naawe nagenze mu kibuga ne baŋŋamba taliyo yajja ne mukyale wa muzeeyi we ani muwala we bamuyita Saala ono ne Saala mulamba oba Saala mulaba jaja wange muwanga kamuwe ku muwenge mugamba Saala yafudde bakola mwenga guno yafudde we Saala kamukule ngenje bampenga obuuzi ababuuzi mwangweko amande gwange kuyika n'okuyisa
kisobose munnange kamusasire kunsize singa namanya nenkikola ku luli kunsize bannange mukamusasire